Twagula ennyonyi zino sakozi abantu bana abatuwuliriza nga tukimanyi nti nfu nga tukimanyi nti spare muzibu nga era tukimanyi ne company bagiggala. Abantu abakikola bo mutima gwa Uganda tebagulina era tebalibeera nagwo era mulamu bwabwe tebagalangako Uganda era mu bulamu bwabwe Uganda balinga simwe babeera. Nenga bamutulaki gwe baawa obuvunanyizibwa bw'ennyonyi oba okuddukanya egundi eyo department eyo teyasobola kunoonyereza gani ne bannange ennyonyi eno kale ngisanzeewo. Ekyo kyagamba nti teyagibula mu mulembe gwe kya bulalu. Oyinza kugenda mu katale nga bakompyuta b'abensi ezikuliraanye b'osinga n'obugagga balina ennyonyi ennungi. Kuba nsobolako nga bakomplaina ku nnyonyi ya Rwanda. Ennyonyi ya Rwanda sibula nko nga bagikomplainingako. Ennyonyi zonna oba abazungu tebasobola kukola nsobi ne bakola kawuka nga tekalina ddagala. Era mu kuggalawo yali alina spare bali bagiwa. Wabula bana batukyali mu kukolera ekisunga abantu sakozi nti gavumenti essaawa yonna weeba egenda yeteekateeka esiba ebintu byayo. Bazigula bakimanyi bulungi nti spare tewali. Era katale kyova olaba bamutuuraki we yabadde annyonnyola yagambye nti tugenda okufuna spare, tugenda okunoonya ate sente zifuna gye tumuwulidde ate tugenda tutuukayo nga baamugula ng'atole ate yamugula akubisaamu sente endala ekyo baakigula nga calculation eri bwete. Ensi zonna ennyonyi ebegenda okugwewaayo baba balina okumanya kampuni ki gyebeekola ki mweva. Bwe baba batunulidde kampuni ng'eyo yaggalawo baba beebuuze n'ennyonyi kati yo etambula insurance yaayo first eriwa. Nga gwe wennyini muvuddeyo ne mulaze nti spare teri agenda kuddamu kulinnya nnyonyi ya Uganda ago ke mazima. Ne wabaawa eyasasiza tiketi kati yakoze eki yakivuddeko. Toyinza kuddira kintu kya busiru nga kyo n'okireeta mu mawulire ng'okyakola business nti tetulina spare. Omuntu olwadde mu bwengula ku kintu kyamanyi tekirina spare. Uganda ogenda okufuna basooka batuwa sample balabe oba Uganda tuli beeteefuteefu okuba nga tutambula mu Uganda Airlines oba tulina twafuna sample. Sikakasa nti Sauda asinga Malende okumanya amateeka agakooti ate sikakasa nti ne bakanso bano ababadde bannalukola n'abalala wabadde twabadde tulina ekibinja ky'abakanso kyenkana ng'oyinza ogitwala nga faamu nnamba. We bagamba mbuno ono eyaleetedde abaana okubazzaayo basiba nga n'emabegako badde bajja mu kkooti nga badde wali tebateebwa nga taliiyo. Bano basauda ate nga bambi tetulina nsi mwe tugenda bateeka ensi ey'abatamanyi bo babeere eyo mu kiwunya ey'abamanyi tujje tubeere ne kororo. Ekyo Madaada kyemukola kibi. Saawa zino ojja mu kamera n'olesa obutategeera abo mu kamera lwaki bannayuganda baleke n'ekibiina. Kati Madaada olinga atugamba nti singa Malende tebamuwa kaadi Madaada ova mu kibiina. Olutalo wakati wa Zahara luyulika ne Sam Malende lugenda kuyuzaayuza ekibiina kubanga bagenda kutandika okufunguka obubugo. Oyinza gwe atasomangako wadde kantu bwe kati ak'amateeka okugamba nti ogenda kujja omuchallenging ku TikTok. Chemical mungi ate gwensuubira nti singa baba bawadde ate omuntu gwakubye chemical nga tenina akwetaga ku tiimu ye owate jjo okubawo nga still ajja okuba nga musobola okwerwana again nga n'oli bamuwadde kaadi nga bugundi yawe. Sauda Madaada yayogedde ekintu bambi ng'akyogera naye nga tamanyi ng'okumanya kwe kukomaawo. Baleme kulowooza ba Madaada mbu batandika ekibiina kitambulira ku bo. Sauda Madaada naye yandibadde nga ye mutuufu nga kyayogera kye kituufu ateekeddwa kubanga nawulirako nga baga nti omukulembeze yasaba akakiiko simanyi ebbanga lyako lyaggwako okutwalayo ensonga ezo. So tubalamusizzaako mwenna gye muwangalira okubeera nga mutulaba amanya n'eddoboozi yenze Sakozi Faruku era nga tuli wano mu Mbozi mu Kati Mawa. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo bampisa Mawa Haruna njagala okutumira abantu mire njagala okugendako mikwano gyange abali mu America abali e Seattle abali e Colorado njagala okutumirako omwami gwe bayita Amin. Amin oyo no gyali eyo naye ndowooza ajja kuyambayambako gye bujjeeyo okulaba nga nfiirayo ku kamotoka nange ntambulemu. Bane mwenna abandaba ku Mbozi mu Kati amanya gange nze Okanya Sam oba gumanyinga Sami owa Damite family nange nkyaddeko wano naye ng'ensonga esinze okundeeta ensonga ya bulamu nga nze kuli Munnayuganda yenna naddala aba following Embozi mu Kati ogezeeko oyimirira nange mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa kendimu tusobole okutaasa obulamu. What happened?
Sakoze ekyabawo sijja kigenda nnyo mu maaso naye nga nakubwa obuzibu bwava mu kukubwa ku nsonga ezimu ze twaliko ez'abannansi nga si za byabufuzi ezaali zituumiddwa Anita Mastigo. Nalondebwa nga ewanu ku musango ogwo twakwatibwa abantu 1,500, 1,400 ne bateebwa, nze n'ensibwa emyezi 6. Nagenda ovaayo ng'okufuka sifuka bulungi. Kyovula ne mu kooti bandeeteranga mu private car tebandeeteranga mu baasi ya prison. Lwansonga bandeetanga sisobola na kutambula. Obusibe obwo bumaliddeko era mu ddwaliro lya Siikibbe ku gundi ku Ekitalya maximum prison gye maliddeko obusibe obwo. Kooti yanta ngeraga siina musango oluvannyuma lw'ennaku 16 ze bawa omusibe okufuna obujulizi kw'ogwo omusango. Ennaku 18 gy'emyezi 6 bwe ziyitawo nga tolina bujulizi bukulumiriza oteebwa. Kooti ya Buganda Road, kooti 1 ekulirwa omulamuzi Kayizi banta era kooti neeragira mpeebwe ssente ze nayonoonebwa ezo nga saafuna yadde 10 naye ne bantanga era balaga siina musango. Natandika okulwanagana n'obulamu buno nga ndagibwa nti nakubwa muno okutuuka nga akawago kaafa sikyafuka. Kati kano ke kalinga akasolo k'enkozesa omusolo we gunnuma nsaanukula wano. Naye kati kano akantu baakayisa mu lubuto. Kaayita mu lubuto. Ke kali oyambako akawago. Naye obulumi bungi bwe mpitamu nti lwa nsonga nina okulongoosebwa okuba nga akantu kano kava mu lubuto ate nsobole okusalibwa eno gye ewaagatta. We nagezaako okusaba obuyambi oba okugendako mu baradiologist abasinga bansaba $8,000,000 ku gundi awo News K enaasana asiziri naliri pazo bantwala mu ddwaliro ly'amagye Bombo gye nabeeranga nga buli kimu kyakugula buli kimu kyaki ne mpandiikirako abantu abamu amabaluwa naddala abayimbi baatisiti bannange Bebekulu nanzijayo nampa omusawo we gwe bayita Ediga. Edi n'akebera n'agamba nti tutaase omwana ono ng'omusiro tegunnagenda mu nsigo. Wagenda kwonoona ensigo wano gulaalira. Alina either kunywa nnyo ate ng'alya nnyo omusiro gwe guleme kwambuka. Bebekulu n'agezaako naye kati nnaku zino sanga okusoomoozebwa nti Bebekulu yagenda London taliiwo. Wenfuna eddagala emmere oluusi sigifuna. Naye nga njala kulongoosebwa ate Bebekulu bamusaba $15,000,000. Famire ye erudda. Famire yange era nze abadde agirabirira. Babeera wa famire? Abeera Kayunga. Kayunga Bugerere. Maama yekka yaliyo, maama ndi naye. Tolinayo baganda bo bakibiki? Kitange bamitookanya Balaza yatuzaala abaana 2, nze mukulu n'akawala kamu era yafa ku myaka 3. Yafa 2 Okay, kati oyagala buyambi kikaki? Nsaba Munnayuganda ayimirire nange mu kaseera kano n'obuyambi bwonna okutandikira ku mmere ku ki bonna. Namba yange essimu eri 070 0 emirundi 3 esembyayo 8 eri Manyago Kanyasamu. Gidemu 0707 000 308 esembyayo eri mu Manyago Kanyasamu. Sente ze zeetaagisibwa. Ndowooza Kenzo bino bikwata ku Kenzo sito? Kenzo yampaayo $2,000,000. Nga Kenzo nga federation? Nga federation. Federation togwa mu ba federation artist. N'abakomedi n'ekibiina ekitwala abakomedian ekyattuka nakyo kyampaayo $50,000. Okunnongoosa twetaaga $3,000,000 nga senga tuba tukoledde Nakasero. Niwe tuba tukoledde malwaliro amalala awo tetumanyi radiologist agenda twala ssente mmeka. Gye ndi kati Nakasero wendi okujjanjabibwa. Waliwo n'omwana amuyita Bobby Brown. Bobby Brown mbeera nga Bobby Brown. Anti kino ekyange kyanjawulo n'ekikye. Kale kati ddamu ennamba yo tujja kufuna olunaku.
Enamba yange eri 070 000 0707 000 308. Tweyanza nnyo Sam. Tujja ereta manyago Okanya Sam. So basobola okuyambako ku muganda waffe aba artist bani mwenna musobola omuyambako embeera era kati nga ffe tubadde tusobola mumulekerera era tubadde buvunaanyizibwa kubanga munnayuganda kumuyamba nga munnayuganda muleeta mu maaso gammwe gye muli asobole okumuyamba amuyambe. Enamba y'essimu agibawadde kubanga ffe tuliwo okutunuulira nsonga nga bwe zitambula baamukuba naye enkuba gye baamukubamu abasinga abaali bakwatiddwako mu bimanyi basobola okusamba essaawa eyo n'otawulira bulumi naye waayita ebbanga lya myezi nga 6 otandika bo bamanya bano mikwano gya muganda wange bo bamanya kino kye tumukoze mu myaka 3 ekigenda kuba takola ki tatambula. Bwatyo nno bwe bakoze ne Besigye ennaku 108 zaweddeko na bano bagundi be bakwata era abaali bakuuma Bobi Wine babavuze ne babajjayo ate waliwo baleese wano bo bavunaana kukola dduyiro afaanana ow'amagye babajjeyo Masaka babaleese wano musago babaguddeko ennabweru babagamba bakola dduyiro afaanana ng'ow'amagye. Kati mwe abakola dduyiro muyina okwawula dduyiro yakya. So kiba kya buswavu nnyo singa omusajja ono yajja wano ate ebintu ne bitagenda bubi, God forbid, naafa nga yajja wano n'atusaba platform ne tutamulaga, kiba kya bulabe nnyo. So olaba naffe tumuleese asobola omukola ki omuyambako. Nze mpozi komenti yange ku ekyo obulamu buba bulamu ate tebulina sipeeya. Omuntu yenna mu bulamu asobola kwetereezera nga mulamu. Kakati obulamu bwe busooka ebyane biryoka bigoberera ebiddako byonna agamba nti so kati kiba kya bulamu kiri understandable nnyo. Omuguliddeyo ki mbadde neerozo ndifinga ab'emboozi mukati wano tufune waliwo akasawo kenalabyeko emitwalo 4 paka kiro 10 ag'omuceere nako katuleme temuseka osese owaddeyo ki kiki kyowaddeyo kubanga nze nabe wali akasawo ka mitwalo eki era nze kakalidde bingenda kuwa omutwalo n'oyogerako omutwalo akasawo akagende nako kubanga naffe ab'emboozi mukati nze nga Mawaharuna bwe busobozi bwange akatabu nakalabe wali akasawo ka mitwalo 2 esami agende nako ka mitwalo 4 kwata ogende okamugulire kubanga agambye ayagala ebyokulya abyetaaga osooka omugwira akasawo ako ka mitwalo 4 nakalabye. Nedda akakati gwosoganda nenga muganda wange waliwo omukyala Zamzam yatuwa omuceere bannange nenguba wamugende mutesitingeko nga mbadde njagala muwe feedback olwaleero Zamzam simanyi oba gwe natwalako nammwe gwe mwatwalako naye nze gwe natwalako gwali musufu ani yagokufumbira ala esakozi ojoga akati kambuze kibuuzo ompisemu ab'oluyi ompisemu ab'oluyi nze ssebo uliriza njagala ompulirize mu bantu abatageza ne bawa comment addayo era bukya abawaka bamuwa feedback nze n'obudde obufumba okitegeera abalala emmere bagisubulayo waka embozi y'omukati omuceere wagulaba gwali gutya Sakozi okoze bulungi obuleeta emboozi y'omuceere naye nze nja kusooka okwebaza omukyala eyatuwa omuceere Zamzam omuceere gwali mulungi nnyo wadde nga nagutwala siri musanyufu baba baleeta ensawo ennene nnyo ne baŋŋamba nti yiyo naye mbagamba ensawo eyo muleke gye mbantwalamu oli nja munnyonnyola nti nze ndi bubi yatwala entono eno lindako abantu bano kodi zonziraba Zamzam akwongere bamuyise mukongozi omukongozi ng'ali wamu n'omuwuutanyi ne bagamba eyo ennene bagambye ya Faruku oyagala nsawo ndala ennene kiraga kankusabire tubeere straight Zamzam
tusaba mawa omucere gwamuwomera omwongereyo akasawo. Omanyi lwaki omuntu batuuka okulonda mu bantu banane baga nti gundi agenda no n'ebintu bina jja bituusa bulungi. Wantuma omuceere naye ntuuka eri ne baŋŋamba nti ensawo eno ennene twalina eddankani ya Sakozi. Omukulu we twagutuusa ataguleese ng'ate nene gy'ayagala okutwala. Kubanga twali tulabyeko omuntu n'akwata ssente nga tewaliiwo nsiko ssente ne zibula. Kankwanguyize mwami nabe mukyayogedde kituufu. Olina chairman gomanyi ku kyalo nga mugagga. Obwa chairman ebiseera bagumuntu ataba busy. Okitegedde bulungi. Obwa chairman bwonna babuwa omuntu nga tali busy. Wamma omuceere nga nze family yange waka bali ba muceere. Gano ge mazima agataka nze ndwawo kulya waka emmere. Naye natwala omuceere mukazi wange akayanga gwali gwanjawulo kuba bulijjo. Era jjo nze nyina n'obujulizi nazza wa manager w'engula omuceere njana nakakutiya kali ogwali. Ne mugamba njagalanga guno. Nangamba tagulina. Ne yanziza. Kati nakoze ne ngende wali omukyala mutadde akola lwaji aluna ano. Nangamba ngwena negwa bei yawe twa 10 ne mugaso. Ne mugamba linnya mukaawo. Ajjukire ngeje bawo mudde bonna we bali ewaka. Ne mugamba kati ogwebbe tujja kukutala nga bazze okusobola mu kisula. Ne omuceere twagujja Nateete. Awo ku bitala bye Nateete ekyemanga awo parking special mu go down twagujja. Ntwala ssente. Faru omuceere gw'omukyalo ono. Omuceere gw'omukyalo ono. Wano mu Uganda kuleka batona baguyina. Faru Sakozi tukomewo. Omuceere gw'omukyalo ono mu Uganda batona baguyina. Esooka ya ddala gujja mangu. Ekyokubiri bw'ogulya olya ddala oli mu kulya muceere. Onfuna? Ani fe tulina rice cooker abantu bafumbira ku maanyi. Tuli ba rice cooker. Kati abantu babitegeera. Edakiika 10 bamaze. Otowanga odudde. Nedda oli obacha kuyendulu. Oli asobola kutabula manda simanyi nku nenze nte amuteso wali nenyiga switch. So omuceere ogwo. Kati omukyalo ono nze kanfune kankole bwente. Kandagire Devicom. Olya. Devicom omuceere twagujja Nateete. Ku bitala bye Nateete. Ogutuukira. Awali kabanka bakaita East African wa bank. Wa parking on special chemanga. Mu go down once. Okay. All right. Naye nga toyanza nnyo zamuzamu. Feedback atubale tulina ojjuko wanga tumaze kulya. Ajja bongerayo maba. Naye kuno. Ayinza nokuba kati simu nagano. Kuluna mpe nene. Talwawo. Devicom. Okay. Ndoza tugende ku gundi. Banaye Uganda Air yagula ennyonyi ne twagula mivumba. Era ennyonyi ezo tezirina spare parts. Era twakakola loss ezisuka mu billioni 2 plus. Ezo zali za mwaka gumu. Era bagamba 2023-2024. Era bagamba nti ennyonyi ezo tugenda zigenda kuvaawo because zikaddiye. So ekintu kya Uganda Air batiisa bannansi balinnya Uganda Air mawulire gano amavundu oba kiki ekituufu ekiriwo. Tebatiisa. Bw'ongamba ennyonyi terina spare. Tebatiisa. Nze agirinnya oba ompasika ekifaananyi ki. Kakati Devicom waliwo omukyala amuyita Dolin ali Canada. Omukyala oyo yangambye nkokyeyo. Devicom ngamba ggwe. Ngamba Radio TV. Okay. Bangambye nkokyeyo naye nadde nyina kwokya ggulo nombulako bino byozunga. Kakati abatulaba n'abatuwuliriza olutalo oluliwo otalo oluliwo lwa nnyonyi ya Bombardier. Nga Bombardier gye twagula. Bombardier ze twagula. Njagala nnyonnyola abantu bategeere bulungi bategeere ne baani abatugulira ennyonyi na bazigulawa na lwaki bazigula era lwaki tufuna n'ebintu ebiriko ebizibu bwe bityo. Okusinziira ku lipoota ya Fuluma 2023-2024 era gwa twakula losi ey'obuwumbi bwa dola obuli mu 2 ndowooza mu 37 bwa dola bwa Uganda. I mean obuwumbi bwa Uganda billions of Uganda cedis. Nga buli mu 237. Naye twakendeezaako kuze twali twakola era baakola ne cerebule nga tukoze ezo
kubanga guli omwaka ogwali ogw'emabega twali twakola gwa 320 losi ya 320 obumbi 320 kati mwogwo ne tukendeezaako ku losi abatulaba njagala era ne tucelebratinga nti waakiri losi ekendeddeko naye ng'abantu abalina emigabo mu nnyonyi eno nga ne gavumenti ya Uganda kwegitwalidde bagibalanga eyinamu emigabo tefunangako wadde ku ttondo ly'amagoba. Abatulaba n'abatuwuliriza nga we tunoonyereza wano kitunzi w'ennyonyi za Boeing owa America muna Uganda akulira akatale ak'okutunda ennyonyi ezo mu Africa muna Uganda. Kati ngambozi mukati bwetuko okunoonyereza twayogerako ko n'abantu ab'enjawulo nga tubuuza lwaki ennyonyi ebeera bweti. Tulina ne Muganda waffe bamuyita Ivan ingini ya wanyonyi wa Bungereza nga atunnyonnyola kubanga be bamu ku technician ab'amaanyi ababeera mu nnyonyi ezo abagamba nti eneekola bweti era bahayalingibwa mawanga nti ojja tuyambanga ku nnyonyi zaffe zino ojja tukoleranga bwoti. Bwe twababuuza ne batunnyonnyola ne bagamba nti kampuni ya Uganda bwe yagala okugula ennyonyi yava wano n'egenda mu Boeing mu America. Abatulaba njagala mu kiwulirize bwe yava wano n'egenda mu Boeing bwe yatuukayo yasangayo ennyonyi ne bababuulira ne babaga nti ennyonyi muzitunda bbeeyi bwe muti nti okusinza ku kika kye mwagala oba zino ze bayita simanyi 7 biki oba 787 okusinza ku kika kye mwagala feeno mu kampuni eno ya Boeing tugitunda ssente bwe ziti. Babuloka abagenda nga bwe kyali kuzira ezasooka ezaba emakato muzijjukira ne ku luno bwe bati abagenda tetubonerera. Babuloka abaganda ne bagamba nti ate kati kintu kidogo tumufunira wa tufunira waffe abaleese bali aba Boeing ne bagamba nti ffe tuli straight tetugaba kintu kidogo tuguza ennyonyi ne tukuya ne service gyeyina okutwala ne tukwana wakiba kyetaagisa ne bamakanika banazikanika nabo ne tubakuwa naye abo oba gwe beesasulira oba tutegeragana mu bbeeyi gye tuguza nga ffe tugenda balabirira mu garanti yaffe gye tuba tukoze eki tukuwadde. Babuloka abagenda okugula ennyonyi gamba gavumenti be yatikka ssente ogenda okulamuza ennyonyi ne bagamba nti ezitaliiko njawulo ffe tetuzigula. Kyebava bafubutuka ne bava America ne bagenda Canada limited edition era zino ze tutunda ku mutendera guno kwe tukoma tetulina na sipeya okiwulira baba buulya buli kizibu ekikola ki naye mmwe abagala kintu kidogo tugenda bawula kubole tugenda kugalawo nga kintu kidogo tebakyazigula nga nozigula tebakyazigula. Eno modo nkadde nnyo ne sipeya asumbuwa buli kimu bakibagamba bamala bagamba buli kimu ne bagamba webanga enjawulo evaako ezo twagala tewali buzibu nga bakwata nnyonyi za Uganda nga baleeta omutindo omukadde ddala ku kampuni kubanga eno kampuni eya Bombardier yagala ndowooza naye gatta mu Mitsubishi netunza Mitsubishi yes yatunza Mitsubishi kakati bwe mala okuggalawo bano olw'okuba baali bafuna enjawulo ne bakwata ne batuleetera ennyonyi eziri substandard bazigula bakimanyi spare taliwo fetusaabale bazigula bakimanyi bulungi nti spare tewali era katale kyova olaba bamutuura kiwe yabadde annyonnyola yagambye nti tugenda okufuna spare tugenda okunoonya ate sente zifuna gye tumuwulidde ate tugenda tutuukayo nga baamugula ng'atole ate yamugula akubisaamu sente endala ekyo baakigula nga calculation eri bwetyo okiwulira era baakigula okubbirako sente za munnansi ezitagambika n'okufiirizibwa eggwanga kubanga ne sente zaali zigula ennyonyi ennungi twali tuziyina kati bwetutyo bwe tuyimiridde ne tugende wasozo ne tukubirira era naga ennyonyi ya sozo eri nengamba basozi bwe zaafikawo sozo yabaguza kakati twagula ennyonyi zino sakozi abatulaba n'abatuwuliriza nga tukimanyi nti nfu nga tukimanyi nti spare muzibu ng'era tukimanyi ne kampuni bagiggala. Enjawulo eyaliwo nti abagenda okugula bagaggawala nnyo ku olwo nakati tebagambwako kati saawa zino ate bagamba tugenda zijira kati ku ssaawa eno bagamba
tugenda zifezinga off bagenda zifezinga off kati bakole batya kitegeza twagala endala naye abagula zino be baliwa bwe yali management eri bali bawaleni abakadde anti abagula zino be tusikozesa bagende bagule nokola ensobi ku emakato nonti emakato ne bamuhanje bagenda ogula nyanya tebagula nfate ki nojiddamu nojikola luno era nojiddamu nojikola kuluddako ddala fa batayiga twabaki twalabanga babba sente za ggwanga mu ngeri ya lukwesi sozo yabaguza mutunuulidde ekyo kyokka Faruku era kyosose n'obuuza n'ogamba mbuno okulangirira ekyo bagezako kutiisa no abakirangiridde bataasa bulamu bw'Abannayuganda then n'ebbanja lisobola okugwamu okuva mu nsi endala zonna singa bannansi b'ensi ezo batuusibwako obulabe mu nnyonyi ya Uganda nga bagirinnye kitta repetition ya Uganda anti oba oluse repetition ya Uganda ebesse bannansi b'ensi endala kati ekyo kye baakoze repetition bagitaasizza girinnye onion risk nga wabiwulidde kati oba yanoonya ekiri kipu nga galaba abantu bannansi b'ensi endala baffe kati gwe kikole ku lulwo kitegeeza ekyo bakitugyeko nga bo ate nayo baleka bagezo kitujjako ndoozanga kuba ennyonyi ezo buli wezigwa ku airport zitunuulirwa airport eyo service na buli obuzibu na buli kati ndooza bagezo okulaba nga tebituukiridde n'ekyokubiri tetulina sipeya naye erinnya ati n'ekyokubiri ensi zonna ennyonyi ebegenda okugwewaayo baba balina okumanya kampuni ki gyebeekola ki mweva bwe baba batunulidde kampuni ng'eyo yaggalawo baba beebuuza n'ennyonyi kati yo etambula insurance yaayo first eriwa bwe beefunye obuzibu sipeya tumugjawa tekyaliyo sipeya kyakubiri ekyokubiri sente zonna zitwateekamu mu root season ennyonyi gye zigenda Uganda yafiirwa emirundi mingi root season ennyonyi zo zibadde zigenda kati ezo sente tumanye poteya ezo zonna poteya ezo roots manya kati bagenda ziggala okuddawo ne muzaawo ennyonyi ey'okubiri mulina okuddamu okukola kyo negotiating roots ezo ate bagamba nyingi mbu bayisasulya nga tezigenda definite anti va ne mu kyokugendayo tezigendayo roots ezo zonna kitegeeza zigenda kuggalwa kuba ennyonyi yo bati bagenda jikiriza kutekinga root kugendamu ensi ejja kukozinga problem kati bweba ebadde erandinga n'eyabika ennyonyi zaabo bonna eziri awo okitegeera so abantu abakikola bo omutima gwa Uganda tebaagulina era tebalibeera nagwo era mu bulamu bwabwe tebaagalangako Uganda era mu bulamu bwabwe Uganda balinga simwe babeera kuba ekintu kye baakola kiri deadly si ku government ya Uganda wabula n'ensi Uganda kiri deadly ku nsi Uganda kuba we baba bagambye nti Bombardier crashing tebagenda kugamba ati government ya Uganda bagenda ennyonyi ya Uganda kitegeeza batta Uganda ng'ovuddeko n'essente ze bafiriza Uganda kitegeeza tusobola n'okuteekebwako gundi bagiyita bateyo gye basibako bayinza okubateekako bbaani naye mba mufunye sente ng'oba gavumenti empyezze neefuna sente neegamba nti egenda bikola mu bukyamu okuggulawo roots endala kiyinza obutaddamu kusoboka ne bagamba nti Uganda ebintu bya bibeera sabusane muyinza obutaddamu ne mu Uganda Air mbu waliyo n'abakuba tiketi eziri feke ekyo kya bulijjo ekyo kya bulijjo tiketi eri feke eyo esoboka bwaba basobola okugenda ku kampuni eyaggalawo kati tiketi eri feke mutwalire dakiika mmeka be bagikola bo bennyini bwaba asobola okugenda mu kampuni eggalawo enkya kampuni erangiriddwa eri bankrupt nga kampuni ekola emmotoka yegenda ogigula kati ogamba otya nti tebasobola kukola gundi Uganda Air twagula emivumba twagula ennyonyi zo twagula mivumba Sakozi nabigoberedde bulungi nabirabye badde mu kakiiko bakayita kakosase nakirabye bulungi naye ennyonyi ezo nga bakaziyita nakyogerako wano ewabaawo yaŋŋamba nti tewaliwo ennyonyi nti eno bagikola Uganda simanyi eno yeegenda Uganda enowa naye abawunzise baamanya nti eno ejja genda Uganda ne bagitereka badde kampani egudde naye walibaayo omujega akola ki agigwamu girekaawo naye Sakozi obuzibu bonna abonna tubalaba naye nze ngamba buli ku President Museveni kuba mujjukire nga wazeewo sikando ya Uganda Air obutakola ki obutakola magoba eziti yali
yali butakola magoba bakwa kwali Butakola magoba. waliwo ebyaliwa abyaliwa Management. ne wabaawo embeera awo ya kyankalana nnyo ey'omukyala gwe bayita Bamutulaki era akakiiko ka Sasaako ne kateekawo embeera nnyo nnyo ku Bamutulaki oyo aleese ebigezo ebifu aleese biki bamubuuza ebbaluwa ya 6 nga tagirina kyambuuseeko Bamutulaki okulaba ng'ate era yali mu kakiiko Anti tebazigula ku mulembe gwa anti niyo bandibadde tebagula mu mulembe gwa Mutulaki yagwamu bigwe. bandibadde bamugula yandibadde yawadda lipooti kyennyonyi eno gye baaleeta kati nambemu owembozi mukati abeera wali n'agwa ku madaala n'aba ng'alina n'obuvunaanyizibwa obunoonyereza nga n'ennamba emu ataba na budde bungi ng'obumu abeera ne afi n'atuuka n'oggwa naye n'afuna obudde n'agenda n'anoonyereza ku nnyonyi kampuni ye yakolebwa omwaka n'afissaawo obudde n'aga nti asi leero sijje nagera mu ddwaliro n'anoonyereza ekyennyonyi eyo naye nga Bamutulaki gwe baawa obuvunaanyizibwa bw'ennyonyi oba bw'okuddukanya egundi eyo department eyo teyasobola kunoonyereza gandi ne bannange ennyonyi eno kale ngisanzeewo ekyo kyagamba nti teyagigula mu mulembe gwe kya bulalu kubanga ekintu oba tokiguze ku mulembe gwe era bw'okisangawo onoonyereza baakigulawo speya gwe bagenda ze baagula ze ntuufu speya ono kyensanzeewo bwe tunaabanga tumwagala tunaamujjangawa naye okujja n'ow'ensonga n'ogamba nti nze saaliwo oba okoze kyabujege ekisembayo era tolina kugamba nti bannansi olina n'obbabulira olina kwegoba bwegobe akirala sakozi mulina kyembadde mwogera abantu tekisoboka teri muntu nze ndwawo okulinnya bunyonyi era njagala naye ate obulamu bwange mbwagala nnyo n'abaana bange kati essaawa eno nironga nti ennyonyi ya Uganda yiyo linnya nga bamaze ogiga nti erina sipeeya manya nti baagitadde mu sipeeya nga gwe wenyini muvuddeyo ne mulaze nti sipeeya teri agenda kuddamu kulinnya nnyonyi ya Uganda ago ke mazima ne wabaawo eyasasiza tiketi kati yakoze eki yakivuddeko abantu abalinnya ennyonyi so baba bavunaanyizibwa ennyonyi bwekwatira bwefunira obuzibu mu bbanga nga tewali sipeeya so kakati ekyo kyemugamba mbuwa anagirinnya ku oniwaliski byawedde ebyo byawedde ennyonyi ya Uganda bwekityo ddiru yaabwe yayitawo baavubaze bavuba ne bamaliriza kati ekintu bakisuddewo ennyonyi ya Uganda tegenda kuddamu kutambula pozi ngene ate sisubira ndi wano pozi ngeva wano ng'egenda ggulu pozi ngene eva wano ng'egenda ggulu waliwo kati eŋŋendo zegenda okwesalako ezeesalireko ddala teri agenda bo bennyini bebeekuba naye ng'ennyonyi kati ekika ekikadde nti ne sipe yange omunoonya nga n'ennaku zino ne bw'oba ogula mmotoka kizibu nnyo okuleetera Honda n'ogigula wadde oja Honda saawa ne baleeta Honda n'ogamba ngenda gula Uganda Airline yeekubye Uganda Airline kye baakoze yeekubye ati si yabadde evaayo neerangirira abanega nti ennyonyi tekyatambula ebiseera bino naye toyinza kugamba otegedde naye bw'ovaayo n'ogamba nti teba na sipeeya nga sipeeya alina okubeerawo mu budde ate ogere ekyosaza etiketi ogambe mbu ate nka tugenda London baamaze ekintu kyabwe bakimaze naye era ekyo bakozesa butali bukujjukujjo ate si bandibadde bagamba tenyimiriza waliwo ebintu ebyamagezi era muvumba waliwo ebintu ebyamagezi n'ogamba wayi tuyimirizaamu tuyimirizaamu entambula z'ennyonyi ya Uganda egenda kumala emyezi 3 nga tekolaki nga tetambula tukyagiyimirizaamu wakyaliwo bye tutereeza ekyo kyokka ne kiggwa wandigenze n'okukomyawo ennyonyi nga tumaze otegeera nti basipeeya amunoonyezamu era ne tutandika webuuza ennyonyi abaaki nti agenda kuddamu okusituka nga ne sipeeya bamaze otwala ebbanga nga bamunoonyereza kati bagenda tudda batuddemu batugambe nti sipeeya twamufunye ate tekisobola kuddamu kino kye bakoze kifu babadde ennyonyi balangira nga bagamba nti ennyonyi
eyimiriddemu okumala ebbanga bweyiti kyayambye abatambuze bategeere sebo okugenda ng'ozogirinya nga bamaze okukulangira nti tebana sipeeya ennyonyi bagikubye mu mwala bagimaze ogikuba mu mwala. Naye Faluku mbabuuza nnyo ne mbabuuza nti abatukulembera baasoma oba tebaasoma temukinzirangamu ekintu ekyo naye nga bwe tunatuula wansi ng'ensi eno emaze okutereera tuba kizulamu tebaasoma. Ensi Uganda bagitunda balina gye balaga oba bagenda gibeeramu nga nyini bali mu jeeguzi. Ekyokusatu bye bakulira Uganda babyagala oba bakolagadi b'engali balina gye balaga. Kuba Faluku ekisookera ddala ne bannange Faluku ekisookera ddala nti toyinza kugenda mu katale nga bakompyuta b'abensi ezikuliraanye b'osinga n'obugagga balina ennyonyi ennungi kuba nsobolako nga bakomplaina ku nnyonyi ya Rwanda. Ennyonyi ya Rwanda siwulirako nga bagikomplainingako. Eya Kenya sigiwulirako. Eya Tanzania sikola ki sigiwulirako. Byonna ebizibu biri mu Uganda. Biri mu Uganda. Naye kyalwaki nga nti Uganda batukulembera baleka tebaasoma kikino. Toyinza kuddira kintu kya busiru nga kyo n'okireeta mu mawulire ng'okyakola bizinensi nti tetulina sipeya. Omuntu atadde mu bwengula ku kintu ky'amani tekirina sipeya addemu akituulemu. Otwala abantu otwala ab'Ebungereza mu nabo baddemu batuule mu nnyonyi eyo. Nze Faluku ennyonyi eno nagiraba nga tesobola kukola mu Uganda. Omanyi lwaki? Ennyonyi eno bwe baagireeta baleeta bintu byabwe kubbirako ssente za Munnayuganda. Ekisookera ddala yo yennyini weebadde oba terina customer care tekisooka. Abasuubuzi abasuubula e Dubai bakaaba enkya neggulu. Ababakolako wali eri ababakolako wali babi nnyo onfuna bano abalawo bakuyitira nti ina okitegeera. Kati nze nteesa nti sande zino baazifulumya nga balina baagala okubbako ssente nazo zennyini ozibba bamaze ozibba kati bawala ebizibu ebinaddirira mu maaso. Okitegeera kubanga toyinza kuddira muntu ng'otegeera ng'olina amagezi nga bakuzaala nga g'okulembera nojja mu TV n'ogamba mutwagula ennyonyi nkadde sipeya wayo tetumuyina twazzeeyo nti tuli mu kunoonya simanyi twagenze bamutulagirira eyibanda batuse eyibanda nga ate ow'eyibanda Devicom yamugula ali Nakasongola ate owe Nakasongola agamba munyongeremu ssente kati kibadde bwe kiti sipeya ayinza okuba akyaliyo Faluku naye nga badde banoonya obukujjukujju butya bagenda okubba ssente endala eza sipeya obanga baamugula nga waali naye nga bazze bafunenge gye babbamu ssente empitirivu. Anti buli ekyenkugamba nti Sabusiru Bwanjoka n'atabalaga nti kyemukoze mugiziisa mu ttaka tayinza kuddamu kukola. Waliwo ekintu kyokola ntosoose kulowooza kati tulina abakulembeze baffe ab'okunyonyi abatwala ennyonyi awo tebasobola kulowooza bagenda kwogera ebigasiyo yaabwe bamala kwogera bwogezi. Okitegeera kati mu kyenkugamba ki Faluku nti Uganda tulabika ku mulembe gwa President Museveni tetunatuwa kubeera na nnyonyi ku mulembe gwa Museveni. Tulina funa nnyonyi nga Museveni asoose vaako. Uganda bizinensi ennyonyi egaanye nga Museveni tanava ku bukulembeze tetusobola kukudda mu nnyonyi kuba ye kennyini abantu batambula nabo bakimanyi nti babbi. Kati saawa zino omuntu ategeera Faluku saawa zino wandibadde yagula Bombardier ne byali nabo badde bali munda. Faluku naawe wano we tuli wegamba nti abantu batukulembera tebaasoma wano we tuli osobola ogenda ku simu yo n'okebera kampuni z'ennyonyi eziriko oba ezaggalawo. Kati gwe nga gwa President Museveni naye okwetera ennyonyi ogijaga mu nsi yo nawe n'otonda baga nti mwebale n'oyimuka n'ova e Nakasero n'ogenda okugiggulawo naye nga naawe okimanyi nti ennyonyi ya mu 1600 nga togiraba mu zitambula. Museveni aleme tulaga nti akoye kino kiragira dda nti akoyedde ddala. Okitegeera kati agenda kuddira eri sozo gy'azannyiramu naye bagisiiga langi bamugende bagitunda. Okitegeera kati zino zonna bagenda zikwata bazikwate bamugambe bazitunda bagambe zigule lw'ensonga babbira mukkirize mugaane President Museveni akoye. Okitegeera kubanga tosobola kukeera ku makya n'ogamba ennyonyi twagula muvumba naye nga ssente zewagulamu muvumba zenkanankana naguze mu gundi endala olw'okuba yagalako enjawulo. Kati Faluku mu kyo ngamba bwe nti
kino bannayuganda batunule n'amaaso gaabwe abiri bakkirize nti Museveni akooye atwesibako bwesibi ne byakola ssaawa zino akola matankane anji nakuba nofala okwogera ebigwana ebiseera ebisinga no zantu babyerabira kyetulika nze ekisinga okunuma mama yakyogerako nti ate ffe twabula abantu bali kyokka baagala okutera ku payroll twababulire ddala bulungi mwami wayogera ku nnyonnyero mwerabira bwera byajogerako naye kati erina lugendo era omukwani ku payroll agaa nti owulira obutaagaliza kati kankuweewo nekira Sakozi mujjukira omukulu Matya Kasajja ng'ajja mu woofiisi muli empapula ziyasaawo ku ttebo n'abeemu ozijjukira n'agamba byali byabali ng'agamba byali byalujja nasayini busayini obijjukira bulungi ng'ayingira woofiisi mujjukira obuleediyo kwe baasanga mu kampuni mu covid kati waliwo nekikyali recent ekipya Pulezidenti Museveni yabadde mu Greater Masaka ng'ali mu kulambula ssente z'abannazirwanako yasindika obuwumbi 220 nakyogera kuba agenda okukyogera nali nayonza ate 200 Pulezidenti yayita minisita ali awo omukyala mu Nyankola emyaka nozanga 25 bimunanyira bw'ati n'agamba ssente zaalagawa n'agamba kale manya omuganda agamba olutata muyima erumarante Uganda seat ng'obumbi 2 bugenze 220 ne bukwama kakati essaawa ya leero Sakozi bakikulimba wano twali wano ku palo nenkugamba waliwo omukulembeze walupu gwali mu kwogereza bagenda kumula n'ompakanya ndowooza amaana obifuna kati waliwo abalala aba baagala obuwumbi 18 okukyuka nagamba ate kwe yasooka kyembuuza saakigamba twalogo boogereza agenda saamugamba saakyogerera wano twamuwulira nti baamutwala kati ge waliwo abalala aba baagala 18 bonna era meeting ku lunaku lw'emmande zaali mu woteri nga zikojjedde naye ng'omukulu taliwo ali ttake namusindika information kati yakomyewo wogatte 18 bwe baagala ne buli 220 munnange Salama Road oyo akolebwa kakati ekituufu kiri nti tebaleeta nnyonyi kukola ssente omanyi abasuubuzi nyina mukwano gwe bamuyita Mike omusuubuzi waliwo omusajja waffe mu Isaraja boli owalanja eri saposa affe mbozi mukati mujjukira wako kuwedde yankubira n'aŋŋamba Isaraja bali buza yankubira n'aŋŋamba nalabye mukola ku Uganda Airlines eyo ennyonyi yaffe mugyagale yawaka ne mugago nagira era bwe naaba nkomawo gye ŋŋenda okulinya mukulu Lajja butewerabiranga okomawo waka okulinya ennyonyi ya Uganda Airlines ali Bungereza girinnye nkutumiddeko abasuubuzi abasuubula engoye obagenda e China waliwo kibayita unluggage engoye ezijja omukyalina asooka n'akola engoye oba engatto nga nnungi mukko n'agisirika ebenga sampu zezero giri zola zetwambula nga tezifeedinga kati wemala okukwata omusuubuzi wemala okukwata n'addayo n'aleeta encupulomu zino zivaamu langi oba kategedde bulungi Uganda ogenda okufuna basooka batuwa sampo balabe oba Uganda tuli beeteefuteefu okuba nga tutambula mu Uganda Airlines oba tulina twafuna sampo ali Sakozi atubeere feya okujjako bakama baffe batukulembera nga baagalaga nti ffe tetutegeera Sakozi kampuni ekola embazzi gwogiga nti njagala embazzi nga nnene oba nga ntini okitegedde bulungi kampuni ekola emisipi yekola omusipi kawenja gwe yeesiba ow'oku CBS era yekola nange gwe neesiba era yekola namu gwe yeesiba kati yo kampuni emala kati ono size 32 ono 5 tetugulako nnyonyi mpya okitegedde bulungi tetugulako nnyonyi mpya anti kiri bwe kiti ennyonyi zonna oba abazungu tebasobola kukola nsobi ne bakola kawuka nga tekalina ddagala era mu kuggalawo yali alina sipe bali bajuwa wabula baana batukyali mu kukolera ekisinga abantu Sakozi nti gavumenti essaawa yonna weeba egenda yeteekateeka esiba ebintu byayo
kati eri mu kwenyweza okitegedde bulungi eri mu kweteekateeka etwale ssente zaayo kubanga baali tugambye ng'abakugu mu gavumenti nti ennyonyi gye twagula yafunye naye twaleese abakugu mutuweemu weeks 3 oba 2 bali mu kugitereeza naye bakireese direct ennyonyi gye twagula terina sipeeya togezaako okubanja ssente z'omusolo gye yagenze ne weeba egudde okitegedde bulungi akuggaliddeyo omulundi gutya twabalabula obadde olinnya yaki kyovula waliwo buli siiti bwe tufuna walaga mukabeera wansi wano mbusimanyi woba omaze okukula not returnable okapanyako kaakati gwe olinnya nnyo ekigwako kyonna toera gy'oba kubanga bakiteeka on public era ne kaliisoliiso wa gavumenti tasula kunoonyereza ku nnyonyi eno kubanga baalangirira tetayina sipeeya etudde eri wali kaka kibagenda okukola eno sozi agenda kugigula ebagenda kugiguza sozo kisera kino kubanga sozi yabaguza ennyonyi zino kati sakozi ng'ogyeko munnayuganda nti ngaffe omuntu omumpi goodbye kati eno kampuni ya sozo sakozi mu Uganda wewokka omuntu wagamba nti MP bamukute n'obuwumbi 17 n'agenda mu kkooti bamweyimire mbusere zireke kuwonooneka sigale nga zitambula naye nga MP omuntu atya kakati biro byonna Pulezidenti Museveni abiraba naye kyamukisa mulungi tuna solution eri emu okujjawo nga nti banaakutegeera butegeezi naye kati 2026 manyi mwami Besigye yagamba mu 2011 yali ku CBS awo wa 2006 n'agamba nti Pulezidenti Museveni yabba akalulu naye akalulu kabe bamulonda alina kwatandikira nze njatubenga abeewa Kisekka afuna okamutu munoonya akajje ani akalonze okitegedde bulungi tugende nti akalulu kano okusinziira bwe tukubye ettooki ka mwami Mawaali Saidi ki naye nze ng'aba Uganda mu 2026 okujjawo nga baggyeko data naye funa tugere tulonde tumala okulonda tubeere waawe siba ziviireko omuliro tujja kufuna enkyukakyuka tweyagale tugule ne power bank bagambe sente zipangise zibasasula abakozi ow'eryato ngamba lyato meri etwala abantu feri ogenda gintereeza mu bulungi feri bagambe sente zibagipangise ate zigula feri empya feri ondeka kyengamba kati wotira mpuliriza nze yeradde wankugambira ndi Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye bakooye era Munnayuganda tugambe kintu kimu 2026 kera ku makya kwate essimu yo ng'eriko omuliro bw'oba tolina funa ne power bank ogenda olonde okumaka Faruku sente za gundi feri muganda fagana zikutangazaamu zibapangisa feri ate zigule feri ati dyali tukipangisa zakozi ngabe nakugambye ngabe nabagambye kale singa nakuguze Kyalaamina sente aziweereza okakasa ezolusaniya sente tuzirina wano era bwe tuva wano kugambye bamuyita mu Kyalaamina abeera mu Amerika. Tweyanza nnyo mu Kyalaamina abeera mu Amerika. Tweyanza nnyo tweyanzege mu Kyalaamina. Ekidyeri kyaffe mpazi Uganda tumaze kati emyaka nga tupangisa emmeri kyekidyeri emmeri egenda ekalangala feri oba mmeri kakati feri ege tupangisa ekidyeri kyetupangisa ogenda ekalangala tukipangisa kwani tukipangisa kampuni eyakireeta ekitupangisa yeyo kalangala yeyo MV kampuni ekitupangisa tusasula buli mwaka obuwumbi bwa Uganda 18 naye ate abukadde 820 gweyina okuwa buli mwaka Uganda esasula kampuni eyo yena nojiwera omusolo yo kampuni yeyina okuwera omusolo ng'egwate Uganda njagala muwulirize bulungi tubasasula obuwumbi 17 bananyini kidyeri oba kampuni eyo tusobola kusaabaza abantu baffe okuva wano ku lukalu
okujja e Kampala n'ogenda e Kalangala entambula eyangulwe. Si kya government ekyo. Nedda. Twafuna abantu abaali bannannyini gavumenti yatappinga mu makampuni agayina ebidyeri ebyo. Bo ne bafuna amakampuni ago ne bategagana ssente ze tulina okukola ki okubasasula. Kakati obumbi 17 ze tubasasula buli mwaka. Kyokka nga balina okuwa omusolo mu revenue gwe babala obukadde 8 mu 2 tebaweza kawumbi. Omusolo ogwo tebagusasulangako bukyanga bajja. Abekidyeri naye ate ffe tubasasula obumbi 17. Kyekidyeri ekipya tukyegulya. Kakati ate ekidyeri ekipya kigula obumbi 18. Twakakozesa ekidyeri ekyo okumala emyaka 5. Kitegeeza twakagula ebidyeri 5. Procurement manager wa. Ekyo kyatuukawo ne kucogamu. Kyatuukawo ne kucogamu. Kali Kenzo ke yagamba n'alyako emmeka. Kyatuukawo ne mmeka. Yaliako 5 n'aterekako 6. Naye ate yatolako 5. Twamaze tugenze mu 7. Kakati kyekyo kyatuuka ne motoka za cogamu. Omusajja wa Benz yegodo ni wava muno yali atuguza Benz mu bbeeyi nti nga tesigala zaffe sente za cogamu ze bali batuwadde. Abantu abali mu kampuni eyayita mu office of vice president Gilbert Bukenya yimu ku byamusibya nga basamu kutesa batapinzeeyo ne tupangise motoka South Africa ezawudi nga tuzipangisiza mu sente zezimu ezali zizigula wana naye wali nga tuzipangisa bupangisa ne bazireeta wane tumala otambulira mu cogamu ne bazitwala ate wano nga wava muno yali azitusigaza nga zaffe. Okiwulira kakati ye Uganda bagamba nti Malende mbu yasibye abaana mu kkomera mbu yabalemeseza okuvaayo bya Sauda Madada. Kakati ngenda kuteesanga mu na Uganda ate nteesenga omwagizi wa NUP. Yes. Ekituufu kiri nti olumu mu byobufuzi bino biyingiddemu ebyenfuna by'amaanyi. Biremeseza n'abantu okulaba amazima oba okwogera amazima bwe gasaanidde. Ennugu bagitabise. Blackmail. Kakati olw'okuba blackmailing etabika ku buli sayidi olaba buli omuntu aveeno n'aveeno buli omu n'akola kyayina okukola mu butali butuufu bwakyo. Bo bagamba kikati. Nga NUP nalabe Sauda Madada ng'agamba nti obwedda yani ono omusajja kanso obwedda akolera sayini oveeyo naye sikakasa nti Sauda asinga Malende okumanya amateeka agakooti. Ate sikakasa nti ne bakanso bano ababadde bannalukola n'abalala wabadde twabadde tulina ekibinja ky'abakanso kyenkana ng'oyinza ogitwala nga faamu nnamba. Kakati abantu abamu baddira okwagala kwabwe ne bakuteeka ate mu bintu ebiri siriyasi personal interest zo n'okuteeka mu bintu ebiri ki siriyasi. Oyinza okuba yagala Sarkozy ngero omwagala nnyo naye waliwo ensonga etuukako ng'ogenda kibuusa amaaso ekyokwagala ennyo Sarkozy atodde ku mazima agaddala. Mu kooti Malende tumwetaaga ate si gwe gusoose. Eva abadde abeera mu kooti wakiteeberezaako Malende sente zayinza okuwoleza omusango mpitirivu bw'aba yakiwaayo nga MP gwe twalonda era omwagizi wa NUP nze ndowooza ekuleti yatugikole ki n'oba obuusizza ebintu amaaso bita byakoze ekyo kibuusa amaaso era saagala ate otuuke mu kakodyo ke wasinga okubeerera omukugu omuvulugirewo bw'atayinamu wadde obukugu bwawo olw'okuba nti gw'olina gw'okola ki gw'owagira okiwulira. Abantu bano nze nabagamba kati njogera nga wa NUP twetaaga Zahara twetaaga Malende buli omu alina amaanyi ge wegakola ki wegali. Obukugu bw'omuntu bwe butuuka obukugu bwe buli Malende obukugu bwe buli ku kooti era bwe buli nnyo. Toyinza gwe atasomangako wadde kantu bwe kati ak'amateeka okugamba nti gw'ogenda kujja omuchallenging ku TikTok. Zahara obukugu bwe buliwa mobilization Boli yagamba nti asobola garbage collection. Anti kyegambye okwevuma okwo otegera kyenkugamba ngeri gyabadde mu KCC. Nze ndowooza olwaleero banaakera ku makya ne bawa Malende kadi n'olaba Zahara ng'agambye nti nze ndi mabega wa Malende mugoberedde oba ne bawa Zahara kadi n'olaba Malende ng'agambye nti nze ndi mabega wa Zahara mukoze eki mugoberedde waateeberezaawo ekisobola okubaawo gw'ojja kusigala ng'oswadde kubanga oba okolanga atema obutemi ebiki ekibiina
ng'atema ekibiina tukyetaaga abantu nawe aba avuddewa naye obukugu nabo tubwetaagira ddala mu kibiina okiwulira eno yabadde propaganda ngeva mu bapropagandist okwagala okufeebya oba okunafuya omulimu omuntu omulungi gwe yabadde akola luli Madada yasabira Malende akalulu Malende yakola ki Madada kakati temutulowoozesa nti omuntu okuyimirira okugamba nti gundi muwagira nze ngamba twalibadde tulaga bakandidate baffe bano nga tubalaga amaanyi gaabwe buli omu we gali ng'era tubalaga ekisaanidde kubanga zino programu zetukola zino ziraba kati gye njogerako kati enkaaga tolowooza mbu bagenda ginoonya bba mu ggulu enkaaga gye bagamba nti bagenda ginoonya ku gulawundi nawa neevaawo nga ndaga Malende obusobozi bwe buli nga ndaga Zahara obusobozi bwe bukola ki bwe buli kati bwe tuba tusembeza abantu baffe mu kibiina sakozi kati nnyo tubaleete nga tugamba nti ono asobola kino so si kuvuma so si kuwemula so si kuwaayiriza ono yalya kuwaayiriza ono wa NRM kuwaayiriza ono yabba kuwaayiriza ono biki tuleme kukola ebyo tulage maanyi gaffe wegali kubanga tukyetaaga omuntu mu NUP n'aba mu 7 nga yakyuse n'agandi we NUP tumwetaaga eze ngamba nalabye nga chemical eyasuseemuko chemical mungi ate gwensuubira nti singa baba bawadde ate omuntu gwakubye chemical nga tenina akwetaga ku tiimu ye oba tejja okubawo nga still ajja okuba nga musobola okwerwana again nga noli bamuwadde kadi nga gundi yawe cause mujja kuba temukyalinawo attachment yonna wankuba chemical before sikwetaaga nali kuba chemical before nze sikwetaaga nakulagirawo sikwagala ng'ate amaanyi ago balina oggagatta later nga waliwo bawadde kadi kati chemical bw'atandika at this time nga tibalana kubulawo ndani gwe bawa kadi olwo amaanyi ago tunaagagatta tutya wali ng'olredi temukyasobola kwefeesinga kukolaki kuba mpenda yakukolaki kugatta maanyi chemical gwe nalabye nti no yasusse guno omulundi si gwe gusoose bano abaana okujja mu kooti let's be realistic ne Malende wadde taliiwo it's okay abadde tabaddeewo abadde mu ddwaliro kale it's okay abadde talinyangako mu kooti kale yes naye we bagamba mbuno ono eyaleetedde abaana okubazzaayo basiba nga neemabegako badde bajja mu kooti nga badde wali tebateebwa nga taliiyo kati kyengambira nti chemical yasusse ate chemical atuleetera okweyawula ataleeta stage we tujja okwetaagira amaanyi nga ffenna tuli wamu ate nga temukyasobola kwetunulako face to face. Ebintu bya Malende ne Zahara ebintu bya Malende ne Zahara twabirabye naye njagala okubategeeza nti Mwami Museveni takyalina kibiina kyonna mu Uganda kimwetaaga. Aina kuwummula aina kukola ki kusirika sakozi ebintu ebisinga okuleeta wano Uganda nabagamba luli nanjoganye ebintu abamu ne bagamba nvuma abali bagamba wefuula nnyo ategeera naye bakajjajjata nze sijja kuba boogerako ate ekibi baba tebamanyi naye ne boogera ne befuula abakola ki abamanyi naye nga teboogerako tebakimanyi kati nalabye omukyala gwe bayita Sauda Madada yayogedde ekintu bambi ng'akyogera naye nga tamanyi ng'okumanya kwe kukomaawo yagambye nti Samimu Malende alemesezza abasibe okuweebwa beyiro olw'ensonga nti emabegako oba ebbanga lyonna libaddewo si yabadde mu musango nga y'ensonga ye gyakola ki gyawa naye ng'ate ababadde mu musango gwonna era balooya banne baabaddewo era babaddewo bonna balooya banne bonna babaddewo era mu kugenda Samimu Malende tajja buzaawo n'ayimirira baba batudde ne bagamba gwogenda okwanja ensonga eno wakati awo nomala ojjanja gundi ayingirewo balooya we baba naye yalinga alowooza nti Malende yavudde buvyeri n'agamba nti nze wano okola ki Malende balooya ne bw'aba agenda kuva mu musango nga taliiwo oba nga waali oba nga alinako gy'agenza oba kuziika agamba Malende sigenda kubeerawo naye empapula ezo sooka ozisomemu bw'omala ozisomamu gwe kw'otandikira okitegere mwoli bye yakola naye bano basawuda ate nga bambi tetulina nsi mwe tugenda bateeka ti ensi ey'abatamanyi bo babeere eyo mu kiwunya
ey'abamanyi tujje tubeere ne Kololo. Lwaki ontuyagaza kabi? Kakati basabula madanda n'osanga bambi n'osanga Nambeemu amanyi ng'asula mu Katanga. Kakati okumanya kuno kigambye nti tewali kyalo. Lwaki obeera nnyo njogera n'onyingiriza? N'osanga bambi abantu abamanyi kubanga singa waliwo ekyalo kwe bagaa nti kwano bajja okuteekanga abamanyi. Singa baddankani baani tulina gye tubasaana ogaa nti kati awo abamanyi. Oitegeera baddankani gye bali n'omanya gyeyo. Naye osanga twetabisi ne bamadaada. Tutambulira ku luguudo lumu ne Uganda bwetyo bwekolaki bwetambula. Sami Malende kitu yabaddeko kyabadde kituufu. Lwaki njagala nnyo Obuddamadada oba n'abalala bamufaanana bano wano bategeerewo. Bwe babanga ekyo kyekyokweyambisa ekyokuba oba ekyokuba Malende kya busiru. Kubanga omulamuzi bw'aba ayagala kuwa beyiro asobola n'okugamba nti kansoli eyasooka mu mulamuzi bw'aba taliiwo mu mulinda akomewo. Bw'anajja ng'ennaku z'omwezi beziti tujja kuwulira nga kansoli waakola ki? Waali omulamuzi bw'aba wakuwa ki? Beyiro. Naye bano bamadaada bwe bagenzemu egyo emisango. Ne bw'oba otunuulidde kkooti zonna bwe zitambula naddala eza mwami wa Museveni zivuluga buvuluzi bintu. Kubanga ebintu ebintu byonna byonna twabigoberedde. Ssenyonyi n'avaayo nga yazze okweyimirira. Omulamuzi Ssaabawolereza wa gavumenti najja n'agaa Ssenyonyi si mutuufu kweyimirira. Bawaddeyo abantu bonna bano abagenda okubeeyimirira si batuufu ne bakyongerayo. Temwabaddemu nsonga ya Malende sigwe mutuufu okusaba ki? Tigwalemesezza okusaba beyiro. Ebyalemesezza ababyekwasizaawo era gavumenti bwekola ki? Bwemanyiddwa. Naye nze nsaba abantu bonna abawagira abantu abo kituufu amazima gali nti abantu babawaayo akawogo. Olina akusanga n'akuwaayo soda naye ate soda takulemesa kutegeerako. Soda ne baba mukutegedde olina oba bamukuwadde olina okutegeera tinyeko wanaakoze oba takoze. Gundi kino akikoze oba takikoze. Nambeemu wano kiri kitya twogere ebintu. Akawogo kaleme kutukyamuukiriza nnyo. In fact akawogo n'ebibiina nabyo bireme ate kutuvuga kututwala waggulu. Ekibiina kireete kikubeewo kapere. Ogambe nti nze ngenda na kapere. Naffe ssebeere mu mulundi guno abantu tulina okwebereramu. Bw'abanga muntu olaba nti Duncan alina obusobozi. Eyani anti nze nakugamba bwe nti tibwendaba nga tukyakuumya ekifo kya Malende kizibu ki eki kirimu. Ekifo tukimulekera akitukwatire kubanga abadde akiddukanyiza yatukkitugirayo yawangula obululu n'emitwalo 3 wane Uganda 3 amakumi aga emitwalo 3 ge yawangula nako akalu. Kati omuntu bw'atyo tosobola ate mumuleeta kwono yawangula obwa kansala bululu 2,000 wabbiri kansala abeera wabbiri ku 4 ku 8 oba ekitegedde. Kakati bwe tuwa nedda tetuli ku kiri mbadde kulaga ekyomuntu gwe twetaaga nnyo alina obululu emitwalo 5. Kankubuuza ekibuuzo. Ebiseera ebisinga obungi nze saagala nnyo muntu awanalisisi ye naye nga ali mu kukatira bukatizi. Zahara we yali yeesimbye abalonda Zahara byamu abalonda Malende naye waliwo abalonzi 1000 meka. Kakati oli we yali yeesimbye nga waliwo emitwalo 5 kubanga yali wa Kampala yenna. Okiwulira tosobola kufuna bululu wooteesimbye. Ndinako Nambeemu abadde ambuulira ekintu ekyo naye nga ye okukoma okutegeera kwe kulowoozezza nti ekyo simanyi. Nkimanyi naye bwe tuba tubala bululu essaawa eno twetaaga nnyo obululu bwa Malende okusinga obwa 2,000. Kankuwa ekyokulabirako bali mwezi yafuna obululu 1,000 naye yali yeesize mu constituency nga mu constituency ate gundi n'afuna 6 ropu. Kakati waliwo obululu bw'olaba nti obululu buno emitwalo 3 tugiyuzeeyuzeemu. Manyi politics ono omulaba leero okeera ku makya nolowooza mwoyo ategeera ate nkyogenda okulaba ng'awunze ate nkya nolaba Nambeemu ng'ategeera
tugenda kumaza enamba munaita tegya kati politics ayinenge ja kusoberamu bakati ate ne mawa tabukanye ku madada onfuna bwabadde awunzika point ye ate naye akubye Zahara ate yamwagala ddi okumusaawa ondika kyakugamba butayinza kugamba muntu eyasimya ntawole bulo 12,000 bwene yandifunya bulo 3,000 gobo ino mutwa guba bukola bulungi mbadde ekitegedde no lindako andi wamache tubatu wetubadde andi uliriza tugenda wetubadde kyekyo kyenkugamba nti ne muwatabukanye nani ne madada ompulira nti bonna bavuddeyo bonna bavuddeyo bakube Zahara aha kati onawa Zahara onavuddeyo kati onavuddeyo nga kubani no ine yavuddeyo nakubani kati nze ensonga yange eri bweti ffenna kaadi tugireka mu ngalo z'ekibiina era nkiŋŋamba mukulu mawa gundi Malende talina 3,000 gya bululu obululu bwa Nuupu obwo okitegeera era singa teyali Nuupu teyandibufunye muli mitwalo yali Nuupu era ne Zahara bw'omwambaza Nuupu 3,000 kisigaye gikola ki ye ne tuvaayo ekintu ekyokubiri kaadi eri mu ngalo za ku kitebe era ekitebe we kiri kimanya naye agenda okufuna kaadi antagenda kufuna kaadi gwe n'okuwokola obujogoli butya owa kaadi ye bamanyi nti ono wa kaadi ate bamanyi n'ensonga lwaki bagimuwa bagimanyi igwe tolina gwogenda kuwa kaadi okitegeera ekyokubiri Faruku baganda baffe bano bamadada baleme kulowoozesa bannayuganda nti ffe abalaba ebintu nga bitamba tuli basiru baleme kulowooza bamadada mbu batandika ekibiina kitambulira ku bo madada ku kibiina bamulabanga kantu kali awo bbali aleme kulowooza kujja mu kamera kuweya nkolokooto okitegeera ku lw'amaanyi g'ekibiina nga yalowooza mu kibiina yalina amaanyi amangi ekyo madada kyemukola kibi saawa zino ojja mu kamera nayolesa obutategeera abo mu kamera lwaki bannayuganda baleke n'ekibiina kati madada olinga atugamba nti singa Malende tebamuwa kaadi madada ova mu kibiina olinga agamba nti Malende batamuwa kaadi gwe madada tojja kukola nagwe bawadde kaadi lwaki golooza nti ekibiina kinatambulira ku gwe madada kikulabe wena noyogera oli mukazi naye emba nezikwereka emituwe nezikufuluma oli ku kintu kimu okuba mukazi okubya omukazi alina kyeyakola nze ntunuulidde madada ne mmanya nti buli muntu alina okumanya obugambo bw'oluzungu obutono yasoma naye andi wuliriza okusoma abantu bangi basoma owulira okusoma kwa bujja abantu bagenda ku ssomero naye okuyiga kyabungu olya singa omwabadde w'NRM ogamba nti bamufiirako iyo bonna beena banno Malende yagambye abasibe babavuga bajje babaze Kampala babaseeka emisango emirala ne bwoba tolina amagezi naye sooka olowooza olumu bw'oba oyogera kintu mu kamera manya olunaku lw'enkya ogenda kuddamu kitunuulire nga weekubye endoba ogenda kwogera ki oli kuba candidate kati ssaawa zino mugenda kwetemamu osanga nga oli agamba okuwa Malende wakiri kankawo atalina kibiina okitegeera mweke nnyini mwamugenda otambuza propaganda w'ekibiina mwonoona ekibiina mulowooza nti mumanyi nnyo madada tolina kyomanyi bwaba nabafala oli fala toddamu kuteesa kintu kyonna ng'abantu beesimbyewo kkiriza tukkirize ekibiina bwe kiba tekiwadde kaadi tudde mu mugongo gwakyo leka kulowooza mbu oli kakiiko oli wa Nuupu weebale nnyo era oli mu struggle weebale nnyo naye ne Malende ali mu struggle Malende atanafuna amwesimbako abadde atambuza emirimu gy'abasibe ye wabadde ku kitanda bano balooya bajjeyo bameka ebbanga lyamaze ku kitanda era abasibe abasembayo okuvaayo ndowooza era Malende yabajjayo kati mukyonze ngamba ekintu kimu mwe basawuda mulekere okwerowooza nti mutegeera nnyo wabula mukole ekintu kimu tuyambeko ekintu kimu tuleme kusuula ekitebe oba kibiina wabula buli wetukikwamu ebituli tuwa abalabe waffe amaanyi amaki amalala Sakoze ndowooza ekibuuzo kiri nti
Sauda Murada yagambye nti Semambe yalemeseza yasiba abasibe yabalemeseza yabasiba kyekibuuzo we tuli awo kyekibuuzo nze ngamba tuli yabalemeseza si yabasiba mwami wa kirikitiya Simon Malende Malende yalemeseza jjo ye mukatambike yakoze yagambye nti abasibe badde bagenda kufuna bbeiro naye asinza obbalemesa mbw abadde Malende era n'awana ensonga mbu simaati amwanikidde bw'ati omukono ng'amulaga vayo kyenavudde mubuuza nti Sauda wamanya dde olulimi lw'abalooya alumanyi nze opinion yange nagiwadde si yalemeseza kubanga si mulamuzi kyekisooka ekyokubiri ng'ogyeko ekyokuba nti mulamuzi nti balooya buli omu akola omulimu gwe okwolereza omuntu naye tewaba ayinagala nti ono bagenda omulamuzi agenda sala kino naye ndowooza talina na buyinza busiba bantu kyokka ate empuga alina obuyinza obwasiba abasibe empuga yabulina okirabye ekyo kati ufaki nze njagambemu kyakatambi nga mpuga awabidde abaana abo bireka wamma akati Sakozi Sakozi nze ekizibu kyagira Sakozi nze ndi bwenti nze obulamu bwange wonna omuntu ali emabega w'ekibiina ng'agenda ku mateeka ga kibiina simuyinaako mutawaana nga ye ekibiina gwe kironze gwakkiririzaamu era ng'agenda ku mateeka ga kibiina simuyinaako mutawaana naye nze mpagira enkyukakyuka mu ggwanga era ekibiina kye mba nzikiririzaamu kikirizaamu ebitundu 6 ku 10 n'esigalizaana tugenda kufuna obuzibu bungi Sakozi okubanga tulina abatukulembedde bakulembeze baffe aba-FDC aba-NUP abasimanyi bwani nga saawa ekyuse ne basaidira tusigala mu bbanga tuti tekiri mu FDC kati omuntu oteekeddwa okubanga naawe olina okozesa obwongo nga ggwe omuntu nti mwami wa yeesimbyewo ne Duncan naye nga ggwe wandyagaddaani nga ggwe ng'omuntu tisinga ekibiina babaza okubuuza opiniyoni yo kati kinakusologa nti awo ngazi mbadde nsoma mwami olw'ensonga bweti ne bweti oleka nti aze ekibiina ku kira wakati gwe nagende ne waba musiru okyala kuba kigodomola ku nze ngoga nti kampagira oyo kitegedde bulungi akati olutalo wakati wa Zahara Luyulika ne Sam Malende lugenda kuyuzaayuza ekibiina kubanga bagenda kutandika okufunguka obubugo waliwo omukulu omwali Dubai yakoze akatambi n'agamba nga bakava mu kooti mwami mpuga agamba ogenda kuwabira mwami Kyagulanyi omusango gukomyawa lwaki tomuwaabira wankyukakyuka era gwe Sam Malende ebbanga lali obadde mulwadde ali ku mubaka eyalondebwa abantu nga nekibiina kimuwadde kaadi obadde mulwadde toyina kyokoledde kibiina Zahara Luyulika we yazze noleka ova mu ddwaliro Sakozi waliwo ebintu nga biteekeddwa okusigala bibanga byambozi mukati nga biteekeddwa okusigala wano ebiteekeddwa kugenda wa kubanga essaawa ya leero amazima gali nti Sakozi wano essaawa ya leero zino pande zombiri oziraba kati zafunye ttiimu ziri mu byanfuna ani asinga okusaamu nti Zahara nti oti okoze otya ebbaasa yiiyo nti genda owalabuke Zahara Luyulika osirise kyembadde ngenda okujjira nti essaawa ya leero bino ebyokunneeti Sakozi ebiro essaawa leero Sakozi ebintu ebyogera ku pate zombiriri tebigatta ku kibiina bitolako butoozi Sauda Murada naye yandibadde nga ye mutuufu nga kyayogera kyekituufu ateekeddwa kubanga nawulirako nga baga nti omukulembeze yasaba akakiiko simanyi ebbanga lyako lyaggwako okutwalayo ensonga ezo azinyonyola akakiiko agenda nti bannange nabadde mu kkooti nayogedde ne Edi Mutwe kubanza siza kubanga teyayogedde naye
ensonga eriwo ku kyene Eddie Mutwe ku kyangambye bali bagenda kubata naye lawyer waffe yatulemesezza n'ateekayo ensonga ezo n'awaayo n'obujulizi nakuba ne Eddie Mutwe ne ziggwera eyo bw'okwata akatebe Sauda Madara nojja notugamba nti Sami Malembe yasibye abantu bano badde bagenda kubata ntandika okulowooza nti Sami Malembe ono n'empuuga basiba abaana banno nfuna ekirowoozo ndalika okufuna obukakafu nti kituufu mpuuga yasiba abaana bano bannamateeka bano basiba abaana ba Nuupu basiba abaana b'enkyukakyuka kubanga ababyogera bali mu kibiina era omukubi asobola okubyogera yesewanya naye mupi wa wano Bobi waba yagamba buli alina okwemulugunya yakateerawo bammemba oba ne bafuutu soja Sauda fuutu soja mmemba wa gundi kyekituufu ekiriwo Sauda ndowooza fuutu soja asobola kubanga fuutu soja obeera era mmemba kati essaawa ya leero Sauda Madara ku levo gy'aliko n'ekitiibwa ekimuweebwa mu Nuupu yali ateekeddwa kubanga agenda mu kakiiko so si kujja wano ku mukutu ojja kutulowoozesa kyayina kyaffe ekirala kubanga oba wano wakati yafunamu obutakkaanya nono kubanga yeyamuleeta yomukuba ali katebe okitegedde bulungi Sauda Madada ne Jemba zinabalabanga batembeeta Sami Malembe Jemba omuzaali wa Muzeeyi Kiweewa nga bamutembeeta ne Zaake kakati saayo Sauda Madada wongamba nti ono mukyamu kyefaanaanyirizaako n'omuntu aleese omuntu n'otugamba nti oyo ye muntu wange notatuwa nsonga lwaki kyefaanaanyirizaako ne NBS kiyakola okutugamba nti Mwami Kasumba mufere nekoba nemusyaza ku TV natugambye twamutegera si mufere kubanga teyakola okutugamba nti ono si mufere era ategera kugamba nti Mwami Kasumba twamukebedde si mufere kati Malembe yalategera okutuwa ensonga Sauda alategera okutugamba nti omukyalo oyo nze namuleeta naye twateesa kyone kiro ng'amaze okuyita mu saakifuna nolwo kuba saakifuna ate nga ye mubaka essaawa yali aliwo nze nayawukana naye ngenda kuleeta mubaka muki era nga wajja okuwa submission yagamba nti lwakubadde nti ono nze namuleeta naayogera abantu bajaga nti muwalana naye ensonga zange nazituta mu kakiiko zikatunulemu nze naayogera bajaga nti olwokuba tetukwatagana muwalana naye nze ensonga nakoze eki nazitutayo mu kakiiko ntuuza akakiiko kakyaliwo oba kaavaawo siyinza kulimba kati essaawa ya leero Sakozi tukkirize tugaane kaadi y'omu Kampala awo tukyagifunirako ebintu bingi era gukyajinga amanda ifakiti bulayo n'amapya tukyagifunirako ebintu bingi omanyi Mwami David ambuuziza ekibuuzo bwe nkizeemu ye n'ayongerezaako ebyo byayagadde n'agamba engeri Malende gy'atasiba ne Sauda takola ki kankuwa ekyokulabirako olwaleero Alien Skin we baamusiba twanoonya ani alina kkowayo omusango ne tugamba nti omusajja wuli yamusiba era gwe bayogedde naye bagenda kukola ki olwaleero omulamuzi bw'asoma mu kkooti n'agamba nti abantu bano bwe mwatuusaako obulabe baali bagezaako okubatangira okutuusa obulabe ku Mwami Mpuuga na Bedi Bwanika be bajuliza babasooka okitegeera kitegeeza baliko n'omusango ogubakola ki byawukana ekyokubiri nze ndowooza David era akoledde ddaala naye nga Sauda Madada nze ngamba enkola yonna eyali badde entuufu bino byonna era ndowooza programu zino ekirungi nti mu kibiina baziraba okutuuza abantu bano okuteekawo enkola entuufu gy'osobola owagira omuntu wo nga towaayiriza mulala tayimu eno nsaba mwenna abali mu byobufuzi tayimu eno eriwo yakwesiiga kasa era munna byobufuzi yenna gwe batagenda kusiiga kasa ne walukaga nalabe Sakozi buliriza Sakozi okujjako ng'omuntu ali mu Uganda muno okujjako omuntu ng'ali mu Uganda muno nga tafollowinga byabufuzi ng'abinyumyako wano walabye statement Babi gye yakoze walabye statement ya Babi gye yakoze walabye ya Nambooze nga bali ku kkooti wali kwegamba ebintu ebimu tubyogera nga wano tusiiga kifaananyi n'okutunulira ebyo ebikola ki Mwami Nambe mwanza obanga tasobola obanga yalina obusobozi obunaatuuka ewa Bobi Wine oba ew'omulala omuga nti owange nalabye kino na kino
waliwo omuntu nga Devicom nga takisobola nga jagamba we nawulidde nti agenda wano n'enkiyisa nga bajja mwira wage jangu otubuulire. Wano waliwo abantu abagenze e Rubaga. Abagende wa Museveni abe Rubaga. Abagende Garuga. Obategedde bulungi. Bagenda. Neera byasooka mu ŋŋambo. Era ne babategeera. Era nakati tebagenda kuddizibwa ki? Era kati n'abamu nze nayogera wano ku kigambo kya Mpuuga kati kambabuulire. Ne mbagamba nti kibi. Abamu ne bagamba nedda oyo munafu talina kyagenda kukola. Naye n'essaawa eno waliwo abagenda okuddizibwa kaadi. Ng'olwedde misota naye ng'omanyi lwaki bagenda kibaddiza. Bagamba wadde bakola ensobe naye tujja tubeera nabo. Olw'ensonga eno n'eno olumu bye twayagala nnyo okukola ki? Kuyingiramu. Naye ng'ate osanga omuntu ng'abadde ali kubali bagenda okudiza kaadi ng'afuma. Naye nga ye kajajjatta naye ng'essaawa eno yonna abantu bonna ng'oluusi tewandibadde nabo. Naye n'omala n'okola ki? Ekirala kye mbadde maliriza omuntu nga yasibye omuntu si yagaana omuntu okumwa beyiro. Era bwe baba bagenda okuwa omuntu beyiro babuuza omuwaabi wa kkooti. Kwanza mbadde mu misango mingi babuuza omuwaabi wa kkooti yabaawo n'agamba okusinza ono ku byaleese kikkirizibwa okumuwa beyiro. Era beyiro zonna abasinza oziremesa zonna bawaabi aba gavumenti be balemesezza. Naye complaina kitono nnyo emisango mitono nnyo complaina agamba nti temumuwa beyiro. Kyembadde nsinga okusaba kikino ekigambo waliwo okukozesa ekigambo nga naawe ku sayidi gy'okyogereddeko naawe obeera ekyo ky'oba ogamba omulala kyali. Mpulira nnyo ekigambo oli okozesa ekigambo kajajjatta ku sayidi y'omuntu omulala naye nga nawe ku sayidi gy'okyogereddeko oba kakajajjatta ku sayidi y'oyo gy'oliko. Okitegedde kye nkugamba nti kye nagambye tino ekigambo chemical ebiseera ebisinga chemical tugikuba tu ale for the next process gye tuba tugenda okuddako esobola okubaviiramu okubanga ekintu kirubirirwa kya temugenda kituukako olwa chemical eno gye mukubye so ale gye mwakuba before. Okitegedde nti era ebeetandisa okulabika saawa eno ngenda wano wennyini ffenna tukubye chemical ku sayidi emu naye nga tulinga abawolereza sayidi naye nga ku sayidi nalo okubye eki chemical. Ate eyo chemical egenda okukuleetera nti tosobola kufeesinga oli muntu ku stage eddaka ate ennene ennyo gye mwetaaga okubanga muli kimu. Kati ffe wano n'abantu abalala kye batalaba before nga bakola ekintu kye batateekeddwa kukola oba kye balina okukola. Kati naye nze mbuuza Malende oba ekyamutabula ne Sauda Malende akaluwe kaggwa abaana bano yabasasula. Kankubuze ekibuuzo. It was high expectations zoba wasuubira mu kintu ng'okitandika. Nti gwe level gyoba olabirako ekintu wano nekyomusuubiramu mu bintu byoba okola waba takikoze wali ku stage gyoba osuubira okikoleramu yeeyo chemical evaayo later bulungi nnyo. Kubanga ngenda kugamba nze we nali ku airport nga tukima Shamim Malende emabega gye nali abaana abamu bagamba naye oyo alina baataasasula already abaasaze ne badde eri. Kitegeeza nti expectations zaali nnene nnyo mu bana abaana abaamuliko kati essaawa eno kyovula aboogera ebintu ebyo weebiti ate oviki kiba kikosa. Ye muntu yenna agamba nti ngenda kuwagira Musiri David naye Musiri David waayingira alina okungulira emmotoka. Okiwulira? Ye muntu yenna agamba nti ngenda kuwagira gundi. Wuliriza ate ze nkubuulidde nina gwe mmanyi lwaki nkugamba yeko gwe yagamba wempita munku wa fitizi yajimuwa omanyi lwaki nkugamba. Wuliriza ati wuliriza kye nkugamba. Wuliriza kye nkugamba era lwaki omumanyi. Kubanga ye yawagira nnyeko ng'ayagala vitizi teyawagira nnyeko kutuukiriza bigendera bya. Wuliriza njagala nompa omukisa njagala ompulirize. Okiwulira? Abantu bangi bawagidde ffe tubeera wano nga twogera ku nkyukakyuka nga twogera ku ddwaliro obutabaamu eddagala naye ng'omuntu ayogera ku nsawo kubeera mu ssente ze. Kati omuntu najja n'akumalisinga n'agamba nti njagala kino naye ng'ayogera olw'okuba bamuwadde akakadde. Okiwulira kintu kidogo ali mu nsawo. Omuntu yenna yawagira munnabyabufuzi naye ng'olowooza bw'ayitamu
tagenda tesa bya makulu naye wachi akugulire emmotoka bye ebigambo byogenda okukati leka nkubuli ekintu ki okimanyi osobola abeera ne muzaddewo bw'oba akola mu gavumenti ng'alina ekifo ky'amaanyi naye ng'akimanyi takwagaliza naye nagamba banno baapulayinga leeta oteekeyo empapula kati munabeevuza kuba koodi nagamba wempitamu ye kenyini nga yakwesoose bwempitamu nkuwa vitiizi n'atuukayo n'ajjako amasimu kati byebireka kino kibabwa ekitifaluuka wanze nabakyali bange baweze n'obutaddamu kugenda mu kalulu namukwano gwange bwe yali alina omubaka omu yamugamba bali ku kiro bali basatu namugamba nze bwempitamu bwe nti olaba ku lugendo lw'ensooka obbanado olina obbaako omufuna kyamugamba omulala n'amugamba olaba kana just wetaazi ka business kukakola ki katereezaamu nze bwe ntandika okukola oli kuki muzuri naye waliwo ne bebataasuubiza nga bakola mwoyo gwaki gwaggwanga bwe wasuubiza muwo kyewamukola ki kuba yita kikusabye omufuna naye bwe bataasuubiza baleke bebeeyamaganiza bankugambye oliye yabagamba n'owavitiiza ono gwagamba nyeko yamugamba si yasaba nyeko okitegeera kye nkugamba kati beyama ebintu oluusi nga balimba okuyisawo bye baagala okukola ki jakompozi nekirala bangi waliwo ne wano yali ekibanda ky'amanda kirama n'akikuba ekigwo ekyamatooke namugaga sampitamu ngenda kuzza amatooke tamuwanga yadde ekiwago essaawa yalyo sakoozi bannabyabufuzi bonna abali mu leesi beewala ennyo ebigambo bye boogera nga tebiyitira ku bantu kubanga akantu katini katwakazimbulukusa nabyeddwa emu kwaddeko omubaka Sami Malende n'agamba omubaka yani ono yali avugana ne Nalukoola omukazi katwasolesi Nambi katwageze n'omubaka yalina ekibira kyawagira yagambye ababaka ba Nuupu yadde mukama wamwe taliiwo naye kino kambatume temugeza nemwetantala ngali yagambye yadde mukama wamwe taliiwo naye kambatume temugeza nemwetantala nemumamuwala wange kaadi ng'alinga akati uli ekibiina okuwa Malende kaadi yasooka okulagira kati essaawa ya leero n'omubaka Sami Malende okwaniriza oli nti mubaka naye nga kikyamu kuba simanyi mubaka wa wanze yagambye omubaka Farida Nambi kikakati bannabyabufuzi yateekeddwa okwegendereza bye boogera ne taata mbadde nkusaba oveeyo weetonde waliwo ne coincidence endala waliwo abasiraamu waliwo iziti meeya w'Enansana abudde nakola statement ku basiraamu wamulabye iziti meeya omumanyi Nansana w'Enansana bakitte statement yakoze eyo nkadde naye alina empya eririse naye statement yakoze temuli basiraamu no kati abasiraamu be bavuddeyo nga bagamba kuba ye agamba nti buli kifo mukiwadde musiraamu okitegeera kati abasiraamu nga bagamba ebifo ki bye tufunye ye ng'alinga akuba obukubi nga koodi ng'agamba abakatuliki nti banne tulonde owaffe ow'eddiini yaffe kuba bayingiza oli yayingiza eddiini mu politics okitegeera nga ye agamba nti bawaddewo basiraamu wano buli wamu waliwo basiraamu kati n'abasiraamu ate ne bazza faya nabo nga bakola ki kakati sakozi ngala David ayogedde kibadde kituufu waliwo statement ezikolebwa olumu nga nkyama naye ataata wa Malende simanyi myaka gye esira mugamba kwetonda kubanga yayinza obanga bambi alaba omwana ono oba yabadde amuliisa oba yabadde ng'omwana we batamuwa kaadi
bambi alabawo kirala naye talina mu byabufuzi oba kitegedde naye taata wamayende yo statement aba yakoze enki ncobi naye nze nswa mugamba kumunenyako nti munange dadi eyo statement wakoze eki wasomi si kintu kirungi muntu mukulu mufukamiza mugamba nti weetonde kwata mutaka abasobiga yandigambye mugambe mukama waffe yes mukama we yes mukama we in fact kyeyogedde ge mazima kyeyogedde yes wano naye alabanga muwala bwawe mubatamuwa kaadi bambi ndowooza otuta otuki tugenda batukomye naye abantu begendereze statement zibakola ki statement zirioko nyingi nnyo ennungi n'embi nga bwe nagamba ku statement ya Zambali nga amaze okugamba nti bamuwadde kaadi I mean kama kana kamba atamuviridde statement yava mu big guy ojiwulira yagamba bannabyabufuzi nambemu abadde n'ekintu kyagamba towagira muntu omuntu waba akusuubiza nawe weesigalizeemu tiwadde ansuubiza naye sijja genda n'ekyo omugambe sakozi bangi abatusuubiza ne batatuwa otandika muvumirira otandika muwala n'otandika mutirabulu otandika mutira struggle so bw'aba akugambye lekera ogamba nti nze bwe mpagira David musiri ono ng'etteeka futusoja agamba kandeeta anampa ati naye alemererwa ayinza otuuka eyo nga naye birala ng'obwetaavu bungi katulaba oyo omukyala gw'obadde oyogerako okimanyi yali Zahara yamuwa omulimu bwe yamala omuwa omulimu Zahara ate n'amala n'amugoba ono gundi Sauda Madada Zahara bwe yayingira mu KCCA yakwata Sauda Madada n'amuwa omulimu era abadde akola muki mukesi ate ebbanga we lyayitawo na Sauda ne bamugoba kuki mu kifo ekyo oba kitegere kati ebyobo nze ndi ku bya bituufu kakati ate essaawa eno Sauda Madada ali ne Zahara naye nga yamugoba kuki kati simanyi ku luli oba yali amuwa omulimu ave ku sayidi eryadde eno olaba yali ayagala vitiizi nga nyeka agimusuubiza kituufu yali agimwagaliza era yali ajagala ogimuwa naye olowooza okwata vitiizi ogiwa oyo omu nenyeko bwe yakwata amagi mu constituency kyenkana namba mu butale bwonna n'agenda nga agabira buli mwana asika chapati tule 3 n'asika chips tule 3 kyekisinga ono wa vitiizi yasigala kaya nambemu kitwagala otubuzeebuze ku ekyo singa wulira andi atuuka eri n'abala temukolanga ndagala olaba byabufuzi ezokulya mu nsi eruko ne mu kitundu kyammwe nga mumweyagaliza nambemu obanga wayamba Amini n'atakwerabira n'agenda n'akikuba n'ajjukira n'agamba nambemu wange bwe nali naye mukazi kanzireyo mugulire wuliriza njagala kuwa live example tukijja kuleza sayina ndagano n'abanoonyeza nyeko obulu bali bameka ono abakulya vitiizi nambemu sokoleke Faruk omuntu sokoleke mawa sokoleke mugana wange kadoleka mujira ekintu kimu sokoleke oli naye kansoke mujira ekintu kimu sobola kuba ntunga atandika olugendo nga butambula ompulira nga nina mitwalo gyange ameka atano aga posta obanga nze mbadde ndaga subulamu biki bintu gono jano ngamba nayo manyi ata nago tugatala afia wano ompulira kyankugamba tugatala afia wano ne bwe mpitamu ngenda bako nange kyenkolera andi gwe tomanyi bano bava kuki kwanza wama gwe nkugamba nze gwe nkugamba gwe basuubiza eri yali ataddemu owulira mu ntandikwa nga batandika yesuuti yagigula ompulira kati omuntu nga tokola kintu tomusuubiza muleke vitiizi tetwogerako ya milioni 10 nezi mwebale nnyo mwebale abantu obukalu nti ngenda kukulanga bw'oyitawo ongulira hama sebo sweet cake bamusasula sweet cake yaliwa sweet cool era kyova olaba abasuubira obukalu bonna be bawulya bakuba Kyagulanyi bagenda funa kadi mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time.